Munyumiza Prime Radio njagala okutwala omukisa guno okwaniriza olunaku luno lwetufunye omukisa okusobola okusisinkana mu program basajja ngabo. Ennaku ziweze 17 mu mwezi guno ogwa Ssebaaseka oba guyita ogw'omukaaga. Usigaze ennaku 13 na guno omwezi tugutambula. Tutandika okutunuulira ku biki bye wakkiriza okukola omwaka guno kubanga emyezi 6 gigino gisereba giggwayo. Tuli mu program basajja ngabo nga tulina omukisa nti aba Kampala Paramedicals bakkiriza okuwanirira programu eno. Nga ne mujjukira nti ekitongole ky'abaami ekya South Kampala Zone kyekyawema omutwe mu nteekateeka eno. Era nga programu eno esoosowaza omwana ow'obulenzi n'omusajja. Kaakati nno bw'obanga maama gw'oli ku muzindalo okoze bulungi kubanga bino bwe bitereera ate ggwe oba oteredde. N'olwekyo nja kusaba taata muyite omugambe nti programu yaffe abasajja ngabo etandise n'omwana ow'obulenzi naye omusembeze abeere kumpi. Ssentongo Moses nze ndi emabega w'omuzindalo okwanjulira programu eno. Nzikiriza nti nkutuuseeko kino kyokka kiyite kirango oba buyite obubaka nti enteekateeka etandise okusoosootebwa kubanga emaze okuzimbibwa, okufumbibwa, okuteekebwateekebwa ekwatagana n'ennakazadde. Kitegeddeko nti abasumba amu n'abakulembeze ab'obusumba districts ez'enjawulo mumaze okufuna amabaluwa gano gensaba muddemu kubanga twakkiriziganya tugenda kubeera ne wiiki nnamba buli busumba oba buli district okubanga musobola okujja tuweereze ffenna, twogereko ffenna, tutambulemukko ffenna, tuzze omukwano gwaffe ogw'edda ebintu bisobole okutambula. Omuswayiri akiyita balabala. N'olwekyo kankusabe bw'obanga ofunye obubaka nkakasa nti buli district akati eteeka okubanga emaze okufuna. Obanga tonnafuna wakiri tuteekemu akasimu ogambe nti ey'Emakindi nga situnnagiraba. Bw'onookola bw'otyo n'oba otukoze bulungi y'ensonga eno eya nakazadde. Ekyamazima kiri nti olwaleero lubadde lunaku lwa njawulo kubanga abakulembeze abasajja ab'amaanyi enkwatangabo nga balimu n'abakyala abeegattira mu kibiina kya Adventist Media Kaliteka Association babadde nga basisinkana Katikkiro wa Buganda olwaleero batuteyo oluwalo ate n'okumuwa ejjinja ery'omuwendo okwebaza obuweereza bwe. Kale gubadde mukolo makula, twagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo President Mukulu Babi Kimera awamu ne ttiimu ye nga tuli ne patron w'ekibiina kino omukadde era Meya Kabuye okubanga tusobodde okukiika embuga ate omulimu ne gututambula bulungi. Twagala okwebaza Katikkiro n'abaminisita be abatusisinkanye abatukoze obulungi ate ne batwogerako ebigambo birungi. Ebisinga mujja bisanga aba mwabulidde dda mu mawulire naye njagala tugende butereevu ku mulamwa gwaffe ogw'omwezi guno ogwa Ssebaaseka. Eddakiika zimaze okuwera 9 ezeegaanye essaawa 4 era mumanyi nti tujja kusobola okutambula ensonga eno esobole okugguka. Okumala ebbanga lino lyonna tubadde twogera ku nsonga ey'omwana omulenzi ngamba omwezi guno gwonna ogwa Ssebaaseka. Nina omukisa nti nga bwe nabasuubiza so nga ate n'ebirango bibadde bijja. Omugenyi gwe nabasuubiza nti tujja kubeera naye tuli naye mu studio. Kadde wange ngenda kumwanjula ate n'oluvannyuma ajja kukubuuzaako. Omulala gwenyogerako naye si mulala wabula ye mukulembeze w'abavubuka. Bwe ngamba abavubuka abasinga bansinga okwogerako wano be bali mu Public Campus Ministry
si kyekyo kyokka ayina ebitongole bingi ddala byazze ng'akulemberamu bye sijja kwogerera olwaleero naye omukisa nja kubawa omukisa okubannyonnyola ate ebisingawo. Naye omusumba Ssebaggala amanyiddwa nnyo wano mu Kampala okumala ebbanga lyabadde najja Nankumbi ate ne mu buweereza bwe bwaliko ku Uganda Union. Twategeezebwa nti y'omu ku abo abaakulemberamu abaasobola okugenda emitala giyite ebweru w'eggwanga lino nga si nsonga ndala yonna naye ng'ensonga emututteyo ya nsonga yakugunjula omwana ow'obulenzi. Tugenda kunywa ku ebyo ebyamuteresebwamu bye tugenda kusobola okufunako. Kadde wange nsaba obuuze ku muwuliriza wa Prime Radio ndyoke nkwanjulira ensonga endala. Saba mukadde wange. Abawuliriza aba Prime Radio bassebo ne bannyabo abavubuka abaana na mwenna abali ku programu eno abasajja ngabo mbaaniriza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza ssebo MD olw'okukkiriza okuwommamu omutwe mu programu eno ebangula abasajja n'abavubuka abalenzi naye ate n'abantu bonna okutwaliza awamu mu kulaba ng'omusajja asitulwa abeere ng'ayimirira mu kifo kye nga tatidde akole obuvunaanyizibwa obwamuweebwa Katonda olw'enkomi eryoke ejje n'enjiri ebulirwe. Ssebo twebaza Katonda atuleese era atuwadde omukisa. Mukama abawe omukisa abatuwuliriza. Tweyanzege oye mugenyi waffe. Nkadde wange wotobadde yesebo tufunye omukisa okubaako ebigambo bye tuyiga era batugamba nti baali batema omusingi baali bannyonnyola ennaku zino bagamba foundation nga bateekawo batugamba nti ekyokuyiga ekyasembyeyo nti bw'otereeza omusajja ensi eno ejja kusobola okutereera. Obuzibu ne bubeera nti tuyinza okuba nga tulina omusajja owakaakati tulina omusajja owakaakati tulina omusajja ow'enkya. Abaganda bagamba nti embwa enjizzi ezaala enkolya kisoboka. Kaakati nno ne tugamba nti bwe tugenda bwetu tuba tuyingiridde akannyamberege tutya bwe tuyinza okuteekateeka omwana ow'obulenzi okubanga tusobola okugenda mu maaso. Era ne tutegeezebwa nti omusumba Ssebaggala bw'anajja ajja kwogera ku ngeri y'okulera na butya bwe tusobola okulera omwana ow'obulenzi. Yesebo tutandikiraawo tuwe ku nsonga eyo kyoto ekyo. Twagala okwebaza Katonda ku lw'oluyimba olwo kubanga ebigambo ebirulimu bituleetera ddala ku mulamwa ogwa programu eno abasajja ngabo era nga twagala tujjukize abazadde bonna abawulira ebigambo bino awamu n'abavubuka bonna ate era n'abasajja abawulira ebigambo bino nti obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka omwana omulenzi okusobola okufuuka ekyo kyateekwa okubeera buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Tukimanyi bulungi nnyo nti omusajja oba omulenzi oyo gwe bayita boy child ye mukulembeze w'amaka mu biseera ebijja. Tukimanyi bulungi nnyo nti yagenda okubeera omukulembeze ow'ebitundu ebyalo constituencies n'ebifo bingi ebirala. Tukimanyi bulungi nnyo nti omwana oyo omulenzi yagenda okubeera omukulembeze w'ekkanisa banga abakadde b'ekkanisa bonna balondebwa mu baana abalenzi. Tukimanyi bulungi nnyo nti omwana oyo omulenzi yagenda okuwanirira yagenda okubeezaawo ate n'okuluŋŋamya eggwanga erigenda okubeerawo enkya ffe nga tuvuddewo. Olw'ekyo buli muntu yenna awuliriza programu eno akimanye nti obuvunaanyizibwa obw'okulera omwana omulenzi buvunaanyizibwa bukulu nnyo era njagala okwebaza Katonda ku lw'ebyokuyiga bye tufunye okuva ew'omusumba Mulumba ebyatuteeseteese obulungi ennyo okulaba nti ate twongerako ettaffaali olunaku olwaleero. Kye njagala nkutegeeze ssebo awamu n'abo batuwuliriza nti obuvunaanyizibwa obw'okulera omwana omulenzi buvunaanyizibwa ku bantu ba biti bitaano. Abasooka be bazadde emirundi etaano egy'abantu.
abasooka be bazadde, abookubiri kyekyalo omwana oyo kwali oba kwakulidde, abookusatu lyessomero mwasomera, learning institutions zonna zayitamu okuva mu nassale paka bwatikkirwa, abookuna ye kanisa mwasinziza, abookutaano ye gavumenti eggwanga mwali n'obukulembeze bwalyo. Ngambye abasooka be bazadde oba bagadiyani bayinza okuba nga tebamuzaala naye ng'ate bamulabirira nga bafaayo ku ye era ng'abeera nabo. Abookubiri kyekyalo omwana oyo kwakulira oba kwawangaalira community. Abookusatu ze institutions mwasomera okuviira ddala ku nassale n'agenda mu primary n'agenda mu secondary high school n'agenda mu tertiary institution. Abookuna ye kanisa, abookutaano ye gavumenti. Abo bonna buli muntu yenna alina ekitundu eky'okuzannya mu kulaba nti alera omwana omulenzi afuuke omuntu ow'obuvunaanyizibwa era ow'omugaso. Olw'ekyo nsaba kwabo buli omu gwe njogedde amanye nti alina obuvunaanyizibwa obwo era ateeketeeka okubukola n'obwesigwa okulaba nti alera omwana omulenzi asobole okutuuka ku nsonga lwaki Katonda yamutonda. Obuvunaanyizibwa bwabwe si bwa kyenkanyi. Era kyova olaba nti leero njagala okwogera ku bazadde bali abalala bonna benjogedde, community, church, government, learning institutions zisobola okubaako ne kye zikola okuteekawo embeera eyinza okusobozesa omwana omulenzi okulerwa obulungi. Naye omuzadde w'omwana oyo wankizo nnyo ddala mu kufuula omwana omulenzi ekyo kyateekwa okubeera. Yensonga lwaki olwaleero njagadde njogere ku bazadde oba baguardian bayinza okuba nga tebazaala mwana oyo naye nga yebamulabirira era ng'ali mu mikono gyabwe. Kye twagala okutegeera kye kino nti buli twogera ku kigambo parenting tutegeeza ebintu bibiri. Gamba nga tunaba na kukigaziya bw'otunula mu Bayibuli mulimu omusajja gwe bayita Eri. Eri yali kabona era y'omu ku bazadde be tusomako mu Bayibuli. Eri ono tulaba ng'abaana abalenzi abaali bava mu ntumbwe z'obwakabona baamulema okulera era enkomero ya byonna n'amaliriza ng'azikiridde awamu nabo kubanga tebaasanyusa Mukama newankubadde nga yali kabona naye teyasobola kukola kitundu kye eri baana balenzi abaali bamukwasiddwa mu maka ge. Enkomero ya byonna ye n'abaana abalenzi ne bakomezebwa nga tebakyayinza kusigala nga baweereza Katonda newankubadde abaana ab'omuntu mbe zaabwe. Lwaki kino kyaba bwe kityo? Kubanga omuzadde teyakola kitundu kye eri baana be era bw'ataakikola n'aba nga asudde obuvunaanyizibwa kyenkanyi obw'abaana bano okubanga babuze ne batakola kituufu. Lwaki njuliza Eri mu ky'okuyiga ky'olwaleero nti omuzadde ozannya ekitundu kinene nnyo mu kufuula omusajja okuba omusajja. Omuzadde azannya ekitundu kinene nnyo okufuula omusajja okubeera omusajja. Era bw'atazannya kitundu kye okufaananako ne Eri obuvunaanyizibwa obwo n'abusuula avunaanibwa kyenkanyi awamu n'omwana oyo nga abuze bw'avunaanibwa. Singa omwana omulenzi abula n'aba nga tateekeddwa kukola ekyo omusajja kyateekwa kukola, obuvunaanyizibwa obwo bw'atabukola bulungi ekivaamu kiba omuzadde naye avunaanyizibwa butereevu. Gamba bw'otateekateeka mwana we omulenzi kusobola kubeera musajja ng'agenda awasa omwana w'abandi, bw'awasa omwana w'abandi byonna by'atasobodde kukola maka ge olw'okuba nti teyateekebwateekebwa kuba musajja mu maka ge, obuvunaanyizibwa obulumi bwonna omuzadde bukutuuseeko gwe yamuzaala. Era kyova olaba nti bagamba n'omwana omusirusiru avumaganya nnyina. Ekyo Bayibuli ekyogerako ekitegeeza nti omuzadde wankizo nnyo mu kufuula omwana omulenzi ekyo kyateekwa okubeera. Abazadde baleme okubeera eyeeka balowooze nti omwana omulenzi ajja kukula bukuzi amuteeke mu ssomero amale amutwale mu kisulo ne gavumenti emuyambeko ne kanisa etandikirawo mu Pathfinder n'Adventure olwo byonna bibeere nga biwedde
kasita omwana namutwala mu Pathfinder kasita namutwala mu Adventure kasita ayina ne gy'asomera ate ne gavumenti nayo batereddewo gavumenti yamuwa ne basale kati asoma omuzadde kaalemu okusuula obuvunaanyizibwa kubanga omulimu gw'okuzimba omwana gutandika na muzadde abalala bonna benjogeddeko bagattako bugassi. Oli ku program abasajja ngabo era nga mukadde waffe Sumba Sebaggala ali ku ngeri gye tusobola okuleramu omwana w'obulenzi. Ewa Agambe nti kikukakatako muzadde alina nakaleesemu akazibu ekyamaanyi ddala nti omwana bw'alemwa gwe kennyini naawe oba okoze otya oba olemeddwa. Twagala tulabe tutambudde tutya ng'abazadde kubanga ayogera naawe muganda wange ali Nakasiki. Kati va okulowooza nti boogera boogezi ku radio naye boogera naawe mujjukire program basajja ngabo njogera n'omwami ali obwoyo obwo ku ngeri gye tusobola okuteekawo omwana ow'obulenzi. Yesebo kaakano buli muzadde yenna awulira ebigambo bino amanye nti omwana oyo omulenzi gw'alina mu nnyumba ye avunaanyizibwa okumulera afuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Kijja kuswaza nnyo, kijja kuba kya bulumi nnyo singa omwana omulenzi ava mu mikono gy'omuzadde nga tateekeddwa kubeera omusajja ow'amaanyi. Obuvunaanyizibwa bw'okulera omwana bulimu ebintu bibiri ebikulu. Mu Luzungu tugamba nti support and control. Ekyo kye kiyitibwa parenting. Parenting kitegeeza to support and to control. Support kitegeeza okukuza obusobozi mu mwana. That is support. Gwe mulimu ogusooka mu kulera omwana omulenzi. Omulimu ogwokubiri is control. Okumutangira ebyo ebiyinza okumujja ku mulamwa n'atatuuka ku birooto bye. Emirimu egy'ebiri gy'emirimu egy'enkizo eri buli muzadde yenna awulira ebigambo bino olwaleero. Mu kukuza obusobozi bw'omwana omulenzi kye tuyita support mulimu ebintu bina. Ekisooka is a formal education. Nti omwana mutwale ku ssomero kubanga ensi mwe tuli olwaleero twandyagadde boy child abeere nga yasoma ku ssomero okukuza obusobozi bwe. Buli omwana lwammibwa omukisa gw'okugenda ku ssomero wabeerawo obusobozi bw'atajja kusobola kuzuula. Wabaawo obusobozi munda mu ye bw'oba otaggulidde luggi. Wabaawo enzigi mu nsi z'omuggalidde. Gwe taata ali eyo alowooza nti omwana ajja mumutwala mu kuyigga kwokka aveeyo tuvube ensonzi. Bwe tumala okuvuba ensonzi aveeyo tugende tukole bino nabiri kituufu. Si bibi oyigiriza omwana avube akole bitya. Leero muwasiza omwana azimbe akayumba emmanja wakasisira abeere omwazaalire omwo abaana nga 8. Kati tugamba nti newankubadde ng'ebyo byonna biyinza okuyamba, buli omwana lwataweebwa mukisa gwa kutwalibwa ku ssomero omulenzi waliwo enzigi mu nsi z'omaze okumuggalira olw'obutamutwala kuyigirizibwa. Mulimu enzigi z'atagenda kuggula omukisa ne bwe gulibanga weeguli ogw'okukwata ku minyolo z'enzigi ezo. Baana bangi abalenzi abatatwaliddwa mu masomero bafunye omukisa okutuuka ku nzigi ng'ekyamazima kiri nti oluggi luno singa lugguka obulamu bwe bugenda kukyuka. Naye olw'okuba teyaweebwa mukisa gwa support teyateekebwa mu ssomero enzigi nnyingi ne ziggalwa ku lw'obulamu bwe kanaatandika kuyiriba. Teyakola mulimu kinjiriba mu kibuga omuzikirira bwe nnyambuka naye yennyini tamanyi oba byayiriba binaawangala n'omwaka. Kati support yesooka ye formal education. Abazadde bonna abali abawulira kola kyonna ekisoboka okukakasa nti omwana omulenzi atwalibwa mu ssomero osobole okukuza obusobozi bwe. Ate essomero litukuza mu busobozi bungi. Litukuza mu kuyiga ennimi,
essomero litukuza mu kutunuulira ensonga, okuzigaayagaaya n'okuzifunira ebyokuddamu. Essomero lizimba emikwano emigazi. Ensi ne tutagirabira kyannamukaaka wokka. Ensi ne tugiraba nga nnene n'okusinga eggwanga Uganda. Essomero litutunuuliza ebyemabega bye tutalimanya n'eby'omu maaso bye tulengera obulengezi. Essomero lituleetera okutunuulira ensi mu kiseera kyayo. Lituleetera okulengera ebyo ebijja. Kati emu ku ngeri y'okukuza omwana omulenzi ekisookerwako is formal education. Ekyokubiri okukuza obusobozi bw'omwana is building the boy child self-confidence. Waliwo kye tuyita okwekkiririzaamu. Buli musajja yenna ekimuleetera okukola enkyukakyuka mu nsi kwe kwekkiririzaamu nti nsobola. Omanyi lwaki abavubuka bangi tebasobola kwana? Ate yekkiririzaamu. Aganzi njogere biki? Okuwasa nga tetukuganye. Omanyi nti baboyi child bangi oba baana abalenzi bangi abandi badde bakyusa ebyalo byabwe naye tebekkiririzaamu. Tebeerabanga abasobola. Tebeerabanga abalina amaanyi. N'osanga abavubuka b'olwaleero nga be bafumbirwa. Nali sikikkiriza. Naye mmaze kukirabako nange ne neewuunya. Gobadde okimanyi olwaleero tulina abavubuka bangi abaliko mutimbagano nga balaajana abakazi bajje babawase. Kitalo. Ekyo kitegeeza nti oyo musajja naye teyekkiririzaamu. Takkiriza nti asobola okutandika bizinesi. Takkiriza nti asobola okuweereza Katonda. Takkiriza nti asobola okugenda ewaabwe mu kyalo n'ateekayo pulojekiti y'okulima n'abaako ne kyajjamu. Takkiriza nti asobola okukola ebinene ebisukka by'amanyi n'ebirowoozo bye. Kale mu kulera omwana omulenzi mulimu kye tuyita support. Support eyo kwe kukuza obusobozi mu mwana omulenzi. Ekyokubiri ky'oteekwa okukola ng'oggyeko okumusomesa kwe kumujjukiza buli lunaku nti musajja yeemala yekkiririzeemu mu ye mulimu obusobozi obusobola okukyusa embeera. Katulina abazadde abavuma abaana ng'akyalina muto emusirusiru. Totegeera obusiru bwa maama wo, obusiru bw'ekika ky'ewammwe, obusiru bwava wano, atunulanga kino, atunulanga kiri, omutwe mukalu n'amujjukiza buli lunaku wansala oba nazaalira ki singa nazaalamu epaapaali. Kakati omuzadde bw'okuza omwana omulenzi nga buli lunaku omujjukiza nga bwe yakusala, nga buli kanaku omujjukiza nga omutwe bwe guli omukalu, omuggyeko omukisa ogw'omwana n'okwekkiririzaamu asobole okuzuula obusobozi bwe. Abaana baffe abalenzi balina obusobozi. Abaana baffe abalenzi balina amaanyi mu bw'omunda. Naye ffe abazadde ababalera tubalaze kuva mu buto nti tebasobola. So nga omuzadde buli lunaku yandigambye mutabani we nti mwana wange olina amaanyi. Newankubadde mathematics sono tomukoze bulungi, naye tekitegeeza nti tosobola kumukola. Newankubadde nga tosobodde kufuna 10 ku 10 mu lupapula, naye tekitegeeza nti obulamu bukomye. Olina ky'osobola, olina ky'oyinza. Omuzadde afaanana bw'ati ye muzadde alera omwana omulenzi. Naye omuzadde akuza omwana omulenzi nga tamuleetera kwekkiririzaamu aba amummye omukisa ogw'okuzuula amaanyi ge mu biseera ebijja. Ekyokusatu mu support mukuza obusobozi. Mutwale mu ssomero asome ayigirizibwe. Ekyokubiri muzimbemu okwekkiririzaamu. Ekyokusatu okumuwa obutendeke mu kukozesa emikono awamu ne talanta. Obutendeke obumuleetera okukozesa emikono gye awamu ne talanta. Ekintu ekyo kikulu. Support gye tuliko okuza busobozi mu mwana mulenzi. Ng'oggyeko omwana omutwala ku ssomero, tukubiriza abazadde bonna abawulira ebigambo bino nti omwana Katonda alina ebirabo ne talanta ze yamugabira nga mwe muli obusobozi bwe. Buli muntu yenna Katonda yamuwa obusobozi.
obw'okubaako n'ebintu by'akola n'emikono gye ng'asinzira mu talanta ze yaweebwa. Abazadde bangi wano tebatuukawo. Olutwala omwana mu ssomero n'amanya nti asoma, kale ayinza n'omumuleetera okwekkiririzaamu n'amuta. Kati bw'amuta essomero lisobola okumudisappointinga kubanga baatugamba nga education is the key. Oyinza okumaliriza nga kufulu ekisumuluzo gye kiggula tetunnagisanga nga n'abamu bakyaginoonya tebagiraba ng'education kyekisumuzo akirina mu ngalo naye wekigenda okuggula nga tannakola ki nga tannalabawo. Kakati kyetugamba kyeki nti obadde okimanyi nti omwana omulenzi alina kyasobola okukola n'emikono gye. Omwana w'omulenzi atendekeddwa kwekolera ki? Ng'oggyeko obuyigirize bwa siniya 4 ayina ebbaluwa ya 4 ayina ebbaluwa ya 6 omwana wange yasoma yagenda ne university Bugema walina n'atendi omwana wange ng'oggyeko omwana okuba n'empapula. Kiki kyasobola okukozesa emikono gye? Ekyokubiri, talanta ki gy'alina erereddwa? Omwana talanta bwe yetalerwa omwana omulenzi oyinza okuba nga omufiiriza ebiseera byonna eby'omu maaso. Okusoma kulungi nnyo naye okusoma okutaliiko kukozesa mikono, okusoma okutaliimu kirungo kya talanta kufuuka okusoma oluusi okutasobola kutugasa newankubadde okutuyamba. Era ssebo y'ensonga lwaki mu new curriculum ya gavumenti eya secondary ekimu ku kintu kye basinga okuteekamu eziko curricular activities. Era nina essomero we nnali ebiseera ebyo naye ndabanga abaana balunda ente, abakajja mu siniya wano bayiga okutunga n'okuluka ebintu ebirungi byosala n'okutunda. Abasiniya tubalunda enkoko nte biki, abasiniya 3 balima bakola biki. Kitegeeza nti omwana musomese omuwe obutendeke obumusobozesa okukozesa emikono gye awamu ne talanta ekyo bayita support mu parenting. Naye oluusi abazadde tebafayo okutunuulira bino. Abazadde abaana mubalina eka ewammwe naye tofayo okutunuulira mwana alina talanta ki. Watandika okuyimbayimba mwawo mutuleekaanira ne byayimba tebiri mu magezi n'okuleekaana aleekaana n'azikira. Omwana aba atandika kati omwana bwe tumukuzanga tumuggalira tumuziyiza tetumuganya kuzuula kikyasobola kukola tumaliriza oluusi tumufiiriza omukisa. Then ekyokuna ekisembayo mu kigambo support kwe kulabirira omwana ono mu byetaago bye byonna. Eyo support y'amaanyi. Abaana nga tebafuna byetaago bye beetaaga bennyika mu mitima gyabwe ne bakolimira obulamu ne bejjusa lwaki baazaalibwa ne bamaliriza nga byonna ebyawaggulu biringa ebitabagasizza. Tusaba abazadde, Katonda bw'akuba omukisa n'ozaala omwana omulenzi, tegeera nti abaana abalenzi balina ebyetaago. Bazadde bangi abalina abaana abalenzi amutwala mu kisulo n'amusimba 2,000. Oli musajja, goli mulenzi ojja kuyiya. Kali akawala kali ne bakalabirira keesi yonna nejjula ne bapanga sukaali omuneza n'amusimba 5,000 gwe tujja kulaba. Kati buli omwana omulenzi lwammibwa ebyetaago bye yeetaaga kiba kimulaze titawagiddwa mu kubeerawo kwe. Enkomero ya byonna abaana obennyika tubasanga nnyo nga yennyise yetafiibwako, uniform ya yulika yaggwawo, akabonero tekukyali, yayambala mu siniya 1 yayambala mu siniya 6 kate kyamutuuke mukoma mu kundi naye ayina okulwana okugiteekako. Era gati abirewo guli musajja ojja kulwana. So nsaba abazadde bannange baleme okutunuulira abaana abalenzi nga bo abaasalibwawo okutulugunyizibwa. Babawe ebyetaago bye beetaaga nga be babiwa n'abaana abawala kibasobozesa okuwulira muli nga they are supported by their parents. Oli ku Prime Radio program Basajja Ngabo. Kati waffe abadde annyonnyola ku nsonga gy'ayise support. Mwayogeredde ku kukuza obusobozi era muno mwajja ebintu bina nkakasa nti obiwandiise. Mulimu okutwala omwana okuyigirizibwa okutwala mu ssomero amatendekero. Ayogedde kuzimbamu omwana okwekkiririzaamu
okuyamba okulabirira n'okulera talanta ye awamu n'emikono ate n'ensonga gy'asembezaayo y'ebyetaago. Nzikiriza nga muganda wange ali mu lusenke omuzadde alina omwana ow'obulenzi bino obiwulidde. Tugenda okugenda mu maaso, mmanyi nti obudde buntambuddemuko naye munzikirize tukkirize mukadde waffe asobole okwongerako. Otyo nzikiriza nga ke kaseera kennyini oteeka okuba nga peni ogirina oba olina w'owandiika. Mukadde wange ng'oggyeko support. Esebo. Walugambye nti waliwo ekitundu ekirala wakiyisa oba control. Lwaki ensonga eyo neyoteera nnama? Control kitegeeza okutangira omwana omulenzi eri ebyo biyinza okumuziyiza okubeera ekyo kyateekwa okubeera. Abazadde abakambwe kino bakikulira ddala ssebo. Era ssebo tujja kuba tubukako. Mukama bana baatuwadde obudde leero oba wiiki ejja tujja kufuna omukisa okwogera ku ngeri gye tuleramu abaana ey'enjawulo. Naye mu control mulimu ebintu bisatu ebikulu ebitateekwa kwerabirwa. Ne mu control mulimu ennyingo endala ssatu. Ennyingo esooka kwe kusomesa. Okusomesa. Naye kino si teaching kyokka. Ne mulimu ekigo kitwa instruct. Instruct kyandibadde ki mu Uganda? Okugunjula. Kale katukozese ekyo nti tosobola kutangira mwana mulenzi bintu biyinza kumujja ku mulamwa nga totutte kiseera kumulaga ki kyateekwa kukola. Abazadde bangi kadde mwako mukadde wange tosobola kutangira mwana mulenzi kukola kikyamu nga tomulaze kituufu kyateekwa kukola. Amaanyi abazadde bagateeka okulwanira eri ne batagateeka mu kusomesa mwana kikyateekwa kukola. Omwana atasomeseddwa kikyateekwa kukola. Tadisavinga kkubwa kibooko ng'akoze ekikyamu. Omwana atasomeseddwa biki byateekwa kuwandiika mu bibuuzo tayinza kuvunaanibwa bwagwa ekibuuzo. Amaanyi gayina kubeera mu kuteekateeka mwana wa kibiina kya musanvu ategeere ki kyateekwa okukola, so si mu kutema embooka ennyingi ezigenda omukuba ng'afunye 0%. Abazadde bangi omulimu gwe basinga okukola gwe gw'okutema emiggo, okuvuma, okuleekaana, okulabula. Oli alabula nga n'amaaso gamumyuse nga n'emisuwa givuddeyo. Ŋŋenda kukwettira, ŋŋenda kukukwata nkufunyeefunye okujja mu ngalo zawe gwe ng'ofudde. Abazadde amaanyi amangi ge tuteeka mu kutiisa, okukanga, okwambalagana, okulwana n'abaana twandigatadde nnyo mu kubalaga kye bateekwa okukola. Instructing. Omwana omulenzi teyeetaaga kuboggolerwa. Omwana omulenzi yeetaaga kuyigiriza kyateeka kukola mu buli mbeera. Okusinga okuboggolera ku mulyango eri nga waakayingira, si yonna nedduka, bantu bonna ne bakankana, abeefukira ne beefukira. Ekyo si y'engeri gy'oyambamu omwana omulenzi okubeera ng'afuuka omusajja. Obudde wandibumaze nnyo ng'omu-instructinga, ng'omulaga kiki ekiteekwa okukolebwa mu buli mbeera.
abazadde mu kiseera kino tulabise nga tetulina nnyo budde bungi bukola instruction na teaching eri baana baffe. Olw'okuba tetulina budde bungi, kaakati twesanga nga katyuni ze zibasomesa. Iyo mwana bwe njogera ku boyi kyo njogera n'okoyo w'emyaka 2 naye musajja akula naye abazadde obudde tewali. Katubaterawo katyuni obwo bukatuni ne bubeera okwo ne bubuukabuuka ne boogerayogera ne kabuuka ne kava ku muti guno ne kagenda ku guli. Kati omwana n'akula n'obwonga buli mu fiction. Bukkiririza mu bintu ebitaliiyo naye nga biringa ebiriyo. Manya ebintu ebitaliiyo naye nga biringa ebiriyo. Kati olw'okuba tetulina budde bukola instruction eri baana, kaakati tuzze ku ludda olw'okulwana nabo, okuleekaana, okubagwa mu bulago, okubasamba, okubakuba. Obadde okimanyi mukadde wange nti kati mulimu n'abazadde abookeza ddala abaana. Era kati 100 okitwalawo. Obbye 100 obulamu bwaffe bwonna buli ku 100 ekyo. Amaka gonna singa 100 ekyo muzadde n'akwata omuliro n'emikolo n'agyokya. Naye kye tugamba kyeki, wabaddewo instruction, wabaddewo okusomesa. Abazadde tulina obudde eri abaana abalenzi be tuzadde. Tusobola okubafissizaawo essaawa ne tutuula nabo ne tukola kituyita instructing nti gw'oli musajja, omusajja takola kino, gw'oli musajja, ensonga eno n'eno n'eno bw'atyo omusajja bw'agikwata, gw'oli musajja, bwe kituuka mu nsonga eno n'eno n'eno bw'oti bw'oteekwa okukola. Eyo ennyingo esooka. Ennyingo ey'okubiri mu control tugiyita reproof or correction. Kutereeza, kuwabula, kulaga mwana ono nti ensobi bw'ebanga ekoleddwa eteekwa okwogerwako ateetereere. Ekintu ekyo kizimba okukkiriza kw'omwana mu muzadde. Teriiyo kintu kizimba boy child nga kukitegeera nti bw'enkola ensobi abazadde bagyogerako. Waliyo abazadde abali eyo abalowooza nti bw'atayogera ku nsobi ya mwana olwo enkolagana yaabwe tejja kufa. Teri kintu kidisappointinga mwana, teri kintu kimalamu mwana maanyi nga kwasa giraasi omuzadde n'atabaako kyayogedde. So nga badde akusuubira. Yesebo. Era bweyatika amaaso gasooka wuwo. Kati gasooke wuwo n'otabaako kintu kyonna ky'oyogera ku nsonga ekoleddwa. Era kati izerenda ebyo bibaawo abaana bagiraasi bulijjo baasa ye ate bataazaase atuligula endala. Era kati ate zibadde zikoze n'ekiseera kinene. Kati kyengamba nti singa omuzadde alemererwa okukoona ku nsobi y'omwana omulenzi era n'atafaayo okulaba nti etereera, aba akoze omwana we kye tuyita greatest parental disservice. Obuvunaanyizibwa bw'omuzadde bwonna obeera obusudde mu ddakiika eyo. Kati tewali control. Era omwana oluvaawo ekiddako gwajjo kitegeera. Ogenda kuwulira nga giraasa yasaza abanneyiba. Onaagenda otuuka ku kkanisa ng'ali mu kwasaza abasumba ze banyweramu. Omwana bw'akukuba tteke gwe omuzadde n'otamugamba nti tteke enkyamu. Bw'agikuba neyiba n'otamugamba nti nkyamu, eddako agikuba ggwe. Reproof and correction. Control kitegeeza nti omwana ono sigenda kumuganya kukola bintu bitali bituufu. Ngenda kwogera ku buli kikyamu okuva lwazaalibwa. From childhood. Nti ne bekaba kaana katonga ka myezi 3. Yesebo. Oyo omwana omulenzi ategeera nnyo ow'esatu. Era omuzadde maama abeera instructinga nti no, ekyo tokikola. Era ne kategeera nti ekyo si kituufu. Ekyo tokikola. Kino tokikola. Kino si kituufu. Ekyo ky'okoze si ky'amazima. Si bwe bate babuuza abantu. Si bwe bate bwe bakola bwe bati. Si bwe bate bwe boogera. Si bwe bate bwe balya nga baswankula. Si buli omwana lwanenyezebwa ku nsobi ate omuzadde n'ofuba etereere, you have control.
buli lw'otayogera ku nsobi ate n'otalaga nti oli interested etereere, you lose control. Ogenda okumaliriza ng'alina control mulala. Olwokubanga ensonga eyo egwana okussibwako essira. Kituufu. Njagala okaddemu bulungi ku mirundi gyombi. Omwana ono bw'ata beera corrected. Omwana omulenzi yenna singa akola ekikyamu n'atayambibwa mangu ago, ate omuzadde n'atafaayo okulaba nti ensobi eyo etereezebwa, afiirwa omukisa ogw'okubeera n'obuyinza ku mwana oyo ne bw'aba wa mwaka gumu. Wali olabeeyo omwana ow'omwaka naye nga yalema omuzadde? Isibu ekyo tekiyita kyakusaaga, nakisangako. Omwana nga wa mwaka gumu n'ekitundu naye nga maama we tamusobola. Nga tayana wamutandikira naye ng'omwana yiga buyizi kutambula, naye ng'omwana akola buli kimu. Zibane omwana yannema kati banense omwana asobedde oba eddala omwana yalijjawa zibana ng'omwana byakola kati ngenda namuggalira waka bwe naaba nzija ku kyayi nzije nzekka n'addayo ne muggulira. Omwana tannaweza myaka 2 naye nga maama ateekateeka oggula kufulu amuleke nga mu nnyumba. Omanyi ddi maama oyo lwe yaluzinga control? Lwe lunaku omwana oyo lwe yakola ekikyamu ne kitanenyezebwa ne kitatereezebwa. Boy child asobola okukulema ku myaka 3 nga tokyalina control. Yesebo emyaka 3 nga gwamulabira n'okumunaaza gwamunaaza naye nga tomusobola. Naye ate era ekiseera kye kimu, singa omwana akula ng'ensobi bw'ekolebwa eyogerwako ate omuzadde n'alwana etereezebwe, omubeerako ne control ne bwaweza emyaka 4. Yes, ne bwafuna envi osigala gwe muzeeyi. Yes, tulabye abaana bangi abalina envi naye nga muzeeyi bw'aba ayogedde ekigambo weebale. So mu bufunze tugamba katogere ekisembeyo ku control, maybe ebirala tunaabiraba next time. Ekisembeyo ku control is purposeful punishment. Purposeful punishment. Okubonereza okulimu ekigendererwa. So okubonereza okugenda ne emotions engeri gye weewuliramu. Era omuzadde akuba abaana n'abuuka. Mwana bw'akola ensobi ajjadduka n'asooka amulya tteke. Nali sikikkiriza. Era nalwawo nnyo okukikkiriza kino kisoboka. Ng'oli omuzadde bw'aba akuba abaana alinga wrestling bino ebigo bitula eby'abazungu. N'asooka amuyola n'alyoka abuuka n'abako baasiseeyo ttabi lyaki bako mutwe negabwe sikumunindo kino naye nga eyo nkuba. Kati omuzadde akubisa emotion. Omuzadde takyalina purpose, takyalina kigendererwa mu kuwa ebibonerezo. Boy child bw'ati bw'abonerezebwa. Ekisooka okubonereza okusooka kwe kw'okumutegeeza kibonerezo ogenda kukigaba ddi, nsonga ki, era otya. Ebintu ebisatu bikulu. Bw'oba obonereza boy child, lwaki ogenda kubonereza? Ogenda kubonereza ddi? Nti ensonga eno ngikugambye kati omulundi gwa 2, naye bw'onaagikola omulundi ogwokusatu ngenda kukubonereza kubanga si ntuufu. Ate bwe nnaaba nkubonereza ngenda kukuba embooko 5 nga nzikuba lwa nsonga eno. Ate ndowooza nti bwe nnaazikuba tojja kuddamu. Kakati okubonereza okwo kuli purposeful. Omwana kumuteekebwako n'atakutunuulira nga mutujju. Kumuteekebwako n'akutunuulira ng'oli muzadde amwagala yadde obonereza. Era embooko ezo tezimulumanga gwe amunyiigidde, naye zimuluma olw'ensobi gy'addiŋŋana ng'agaanye okugitereeza. Punishment. Ate punishment si mbooko yokka. Actually embooko kye kisembayo.
sinakindi tekyandize na kujja ku mmeeza ey'okubonereza abaana embooko ye yandisembyeyo okujja ku mmeeza ey'okubonereza abaana waliwo ebintu bingi by'osobola okukozesa ate omwana n'awulira ekibonerezo ekyo ddala nga kyamaanyi nti bw'obadde ozannya kageemu kano kaakati ogenda kutwala omwezi mulamba nga tokazannye ekigenda okugaana okukazannya kubanga bw'okazannya kakulemesa okukola emirimu n'obuvunaanyizibwa bwo kati katereka omwezi mulamba osobole okukolanga emirimu ezo na punishments whichever the punishment you may give naye tugamba let it be purposeful omwana alabe ng'obonereza nga talaba muzeeyi ataamye naye ng'alaba omuzadde amwagala era amwagaliza okuterera. Tweyanzege mukadde wange abagalwa amasimu gabadde gatandise dda naye nengalika olw'ensonga nti njagadde ensonga eno tugituuse wano mujjukire tubali twogera ku support ne ku control twategeredde nti twogera ku support tutegeeza okukuza obusobozi mu mwana n'ensonga tuziraba ennya songa n'essatu ezikwatagana ne control nazo tuzirabye era nzikiriza nga tulina ensonga n'ebibuuzo bingi bye tuyinza okwagala okuddamu njagala kubawa omukisa okubaako bye musobola okwogera n'okubuuza mu ddakiika entono zino ezisigaddeyo